Abasiraamu okuva mu mizikiti 15 egisangibwa mu Town Council y'Erukaya bakunganye okutema empenda ku ngeri gye bayinza okukuumamu ebyobugagga byabwe mu lukiiko olwetabiddwamu ab'ebyokwerinda. Mu lukiiko luno mwe balondedde abalina okukuuma ebyobugagga by'obusiraamu mu kitundu kyabwe omuli ettaka ly'emizikiti n'ebirala. Abasiraamu bagamba nti babadde balina okulonda abakulembeze abajja kubanga ababaddewo babadde basuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Luno olukiiko lwa byabugagga si lukiiko lwa muzikiti, si lwa Supreme Council, si lw'ekibuli, lukiiko oluddukanya ebyobugagga by'obusiraamu. Betwassaamu obwesigi mwattu batuyiye olw'ensonga babadde n'ebigendererwa byabwe ng'abantu. Abasajja bano batubbyeko ssente oba bakumpanyiza ssente eziri mu bukadde obwere 150 mu myaka 9. Abakulembeze b'obusiraamu bagamba nti balina okukuuma ebyobugagga byabwe kibayambeko okubifunamu. Bagala kukolera butambuze bulungi ebyobugagga by'obusiraamu nga bigasa buli musiraamu yenna. Lukiiko lulondeddwa baluwa obuyinza obukuŋŋaanya ensimbi nga batwalayo bye beetaaga kukola era olukiiko lubiyise bwe balaba nga bisaanidde babikole. N'ebyo ebiwagamidde gye biri tusobole okubeera nga tubikola ki nga tubikomyawo mu makubo amaki amatuufu. Tusobole okubijjayo n'okubijjamu essente ezikola ki ezitambuza emirimu gy'obusiraamu. Aduumira poliisi mu disitulikiti y'e Kalungu SP Nyangoma Grace agamba nti bayingidde mu nsonga z'abasiraamu okulaba nga bakuuma emirembe. Awatali security waliwo okutemagana, waliwo okulwanagana. Naye bwe tulaba nti mulina we mutuuse slowly by slowly tusaba nti mukuume emirembe mweyongere ddala okunyweza emirembe. Omubaka wa President mu disitulikiti y'e Kalungu Dr. Kayondo Pade alabudde abasiraamu ku ntale zisusse kyagamba nti tekiyinza kutwala ddiini yaabwe mu maaso. Emaali yammwe babadde bagikwata ne bakola ng'ebaagala. Kale nammwe munaatandika ogikwata ne musooka mugamba katusooke tujjeko airtime wa tujja kudda gye twava. Twagala buli luvannyuma lwa mwezi mwe mumanyi mwanjulire bantu bannammwe nti zino ze twajjeemu. Oluvannyuma lw'okulondesa abanaalabirira ebyobugagga balayiziddwa nga baakumala emyaka 2 oluvannyuma balonde olukiiko olw'olubeerera. Hassan Kasagga ne Katopo BBS Telefina Gambuze.